nantuga omuntu asanze omuntu nga yetise ekifaananyi mu mazima ga Katonda mu ggulu n'abatematema bana bamukwata nganze we bankutte nabuuzizza nenga nti one bamuleeta nganze we bandeese nenga nti tebamuleetanga gwe ensi enkwata gye bankwata mu buli omu agyewuunya bwe batyo enkwata gye bankwata musi gye bakwatamu omusajja eyatema abawagizi baffe bana abawagizi ba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bana n'abatemu abatemu obufiififi bwati era omusanga ali kugwa madomo naye kyennuwaana butayimbulwa because aba NRM bakola kinene nnyo ayimbulwe addemu akomewo ebweru addemu akyunye buto addemu akole effujjo lye lyakolanga. That's why nwana bwezi zingirire tajja kuyimbulwa nga Segirinya nkyali mulamu. Mbabuulira mazima kino kyampadde buwimaanyi bamuyita Simba abena misindwa mumumanyi ayine edduuka enamisindwa namukozeeko survey nalwa kuba aliwe tubadde nga tolina woyisa simu tolina wosobola kuyisa simu naye namukozeeko survey yonna era mulina bwenti Neka ni imagine ngandi mukadukuru kamuno omuntu bwatyo eyatema abawagizi baffe banna n'abatta mu mazima ga Katonda mu ggulu ngenda kufaafagana naye sinazikiza basajja mu abesefusi basajja mu abapigibbi basajja mu abaflying squad amigo gye mwankubye mwampadde buwi confidence mwampadde buwi courage eyongera kulwana lutalo paka nga Uganda ne chusa nemunkwata ne muntu lugunya nemunkuba kati nga munkubira Kisegirinya nali nkoze eki obabuuza Segirinya nabadde nkoze eki nemutakomoko essimu zange ne muzibba lwaki oyogera ku Kyagulanyi lwaki oyogera okola booti omusango gwe munnango ogw'okuwagira Kyagulanyi mumpadde buwimaanyi gamuwagira oyo ye mukama wange ate mwagala temwagala ye pulezidenti wa Uganda ddako ekyo mbabuulira mazima ekyo mwagala oba temwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti wa Uganda addako bankwata batya lwakuba nti mbijja ngenze mangu nnyo nenjagala obba wa story nga bwe yajja empisa gye mbadde mpisibwamu bwe bantuusa bankola biki be badde bankola biki be bantuusako kyobalaba ali kuno ng'agamba nti Nalufeenya police station baba bakulimba Nalufeenya is etokya chamber njagala tandika kubeera nga mbatembera byajja bitya nva wano ndooza mujjukira bulungi nnyo embeera yaliwo nali naakava eruka nga mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mutulugunyiza nange Segirinya waabwe nange nga ntulugunyiziddwa ne bwe nafuna mulungu banguba nenga ati ate mukama wange ali mukomera ate embeera gy'alimu si nnungi nengamba nti nina okusooka nnwane ndabe nga mukama wange at least afuna obwenkanya bwe nakomawo ne nzija ewaka ndooza nakyusa bukyusa ngoye emmotoka nengivuga nenjolekera ogende Nalufeenya ndabe mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu embeera gy'alimu mba ngenda nga ntuuse mu kkubo mujjukira bulungi nnyo nga ntuuse ndooza nali ntuuse Zigoti nga ngenda ngoyise ku luguudo luno olwakayunga waliwo ekitundu bakiyita Zigoti ndooza bali kuno mwenna mumanyiiwo mba ngenda ne bankubira essimu ne banga nti Segirinya aliwo emmotoka ezijja naye emmotoka ezo ezijja ziyinza okuba nga Kyagulanyi bamuggyemu mu magezi emmotoka ezo mujjukira bulungi nnyo nenzigoberera nga tezimanyi nenzijja emmotoka ezo nenzituusa paka Magere bwe zituuka Magere ku gundi ewasooka ne ziyitawo ewookubiri nawo ne ziyitawo nga tezikyamye kyennakola nengamba nti tetaliimu ekitegeeza bali kibadde batuzanyira buzanyizi ku bwongo kyennakola Segirinya wamwe nga yemumanyi nenziramu nengamba nti kati nzizeeyo okusula wali Nalufeenya ne mukama wange ng'ali mukukomera nga bamukubye nga ndaba nga bamutulugunyiza nga nange Segirinya bankubye n'empisa gye bayisaamu Kyagulanyi n'enkwata gye bamukwatamu amazima ga Katonda mu ggulu nga sisobola kubeera nga sibeerawo kyennakola nenkwata ekkubo nengenda nentuuka Nalufeenya nengamba nti nsula wano wabweru era nasula mu mmotoka ndooza mwenna mwandaba nengamba paka nga mukama wange bamutadde obanga mulabyeko embeera gy'alimu waffenna twali tumanyi nti mu Uganda waffe enkuba gye bamukubamu teyali nnungi entulugunya gye bamutulugunyamu teyali nnungi nengamba ngenda sulaawo era we nasula amazima ga Katonda mu ggulu ne Honorable Nabiira ne muganda waffe Lewisi ne muganda waffe Joel Ssenyonyi ne tusulaawo ffenna naye mujjukire nti ekiro kyonna nasula mba wa updates zonna ezikwatagana ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'embeera gy'alimu etaali nnungi munenga twebakawo mu mmotoka ekiro abasajja abo bandaba abapoliisi nga nze ndyawo ne bajja ne bagamba nti Segirinya kazze kati mweyongereyo eri wano temugenda kusula weyo tubadde tubawadde okusooka ono Segirinya kazze kati mweyongereyo nga batukwata nga batusese waliwo petrol station eryawo nga batujja ku mulyango awo gwe Nalufeenya we twali ku Kotagadi nga batujjizani ku petrol station ngamba gate wali kyakola katugende twebakeyo olwo bakikola olw'okuba Segirinya Muhammad bandabyeko abasirikale olwandabako ne bakyusa face ne boogera kino ne boogera kiri ne bagate wali mutawaana nga banoonya tuyombagane nabo ekiro bankwata oba batukwate batubonyebonye batulugunye batukube emikono tugamba nedda bano abantu katubaleke tetugenda kukola ki tetugenda kufaayo munange kyekyaddako Segirinya kyekyaddako
mugana wange Abibu Musayi gwa Bobi yangambye Segirinya essimu zo bangambye bazibba njagala kusonderako mwebali nnyo essimu zange bazibba era essimu eri enkadde gye mbadde mumanyi essimu yange eri enkadde gye mbadde mumanyi teriiko nyinawo essimu kati ya mukwano gwange gye nkozesa era alina kalina kusobola okanteera nemba nga nsobola okufunayo essimu endala esobola okutuyambako okukola emirimu eno yo si yange n'essimu yaffe eri enkadde gye mumanyi mu kiseera kino teriiko naye enkyangera kola replacement tugizzeeko mugana wange Abibu thank you so much enamba kange kuteereko wano n'amannya g'erimu webali nnyo muganda nga Abibu webali nnyo webalire ddala Abibu wange Segirinya erimanya ga Bosco ye namba apparently je ndi mukozesaako erimanya ga Bosco Kasaga ye namba eriko Kasaga mumanyi bulungi nyate rubaweereza ye namba kati je ndi kombudde buno je tuyinza okubeera nga tukozesa gwe agamba nti Segirinya tukwatizeko kino demofone simu endala zonna bene bintu byange bene babitutte naye siyinza kubeera nga nzikiza era nja sigala nga nwana olutalo olw'omuntu wa bulijjo mbadde mbanyumiza munnange nga batugamba mbu tweyongereyo tugende eri ku petrol station waliwo ka petrol station awo ku mulyango ogw'e Nalufeenya ne tweyongereyo tugenda ka petrol station bali baagala tugaana ekiro ekyo bambonyebonye bantulugunye bankole buli kintu kyonna ne baganda edda tweyongereyo tweyongere ne Bonalebo Nabira bakansere wisi muganda waffe Secretary General Honorable Joel Ssenyonyi twasulaawo munnange enkeera nga bukya bwe bwakya nga tutandika Pastor Muwanguzi nsanyusa okulaba we bali kubaako Pastor Muwanguzi oyo omu ku banne ayimiridde nange mu mbeera yonna era singa tabadde Pastor Muwanguzi singa sifunye surety nga wa mu kitundu kyeyo tebandintadde kubanga omulamuzi yataddewo embeera nga surety gwe yeetaaga alina kubanga wa mu kitundu kyeyo kayiira ngambye nange Mr. Update kankuweeyo akantu kakuyambe mu kugula essimu amiina webale nnyo ebalire ddala munnange nga kyekyaddako enkeera nga tukeera twetegeka bulungi nnyo nga tutandika okubeera nga tukola enteekateeka ey'okulaba tulwanye lutyo olutalo Honorable waffe Kyagulanyi Robert Sentamu tulabe embeera gy'alimu tukole ki kumakya nga tukola interview awo n'abamawulire nga Joel Ssenyonyi omwogezi waffe Honorable Tubi ayogerako n'abe-NBS ayogerako n'abe-NTV nange we bamala okwogera ne bagamba nti Segirinya naawe katukuweemu chance obeeko kyogeranga nange abe-NBS banteekako njogere mu kwogera mba nakamaliriza bwe nti ne wajja emmotoka nga ya drone eyajja amazima ga Katonda mu ggulu eyo drone sijja kugyerabira mbulamu bwange Segirinya ne bwe mba nga nfudde ekyo ekintu kyansigadde ku mutwe ekyo ekintu kyansigadde ku bwongo emmotoka nejja eya drone ng'ejjuddemu bakifeesi erimu aba-SFC erimu abagundi erimu abagundi bano abali abagundi abali aba operation Wembley sima babatuma banerinya li babatuma ba VCCU bani abo erimu abamazima erimu abatemu bonna ne bajja nga bayine mundu emotoka fena yatugwako bugwawo twaliwo abantu nga 40 ne bajja ne bapikinga mu Segirinya yekka ne bankwata mu kutyo kw'ekika ekya waggulu mu kutulugunyizibwa kw'ekika ekya waggulu mu mbeera embi ey'ekika ekya waggulu ne bankwata bwe bankwata ne banteeka mu kaduloni ako ke mwalaba abo bakifeesi be mwalaba ne bankwata ne bampakira wansi w'emito gy'eyo emmotoka drone eyo emmotoka drone wansi waliyo embazzi waliyo obwambe waliyo emisumaali waliyo zimagalo abasajja ne bagenda mulengera enjala zino ne bagenda nga banyigisa magalo lwaki obeera ne Kyagulanyi lwaki wagambye nti Kyagulanyi twamukutte bubi nga libannanga weda tuli ku page yo nga gwokunga abantu obagamba Kyagulanyi twamukutte bubi wa nga bagenda bansota bagenda bankuba bakutte omusajja omu tribe yendoza mwe nasijja kwogera abantu bajja ga Segirinya ali tribalistic nti alisa amawanga omusajja omu kugwe mwalaba nakwata ekigala ky'emundu nakinkuba mugongo wano lwakuba Segirinya ndi musajja mugumu nesinga kino kyagudde ku muntu atali mugumu mbabula mazima n'okwogera singa n'okutula tasobola nakwata ekigala ky'emundu nakinkuba mugongo mu mazima ga Katonda muggulu nakinkuba mugongo kani imagine nakinkuba mugongo nendajanira abasajja ne bagamba ne temunzita ne bagamba oba tukutte lwaki otusibako Kyagulanyi yaani nga bagenda bankuba ne bankuba nendajana mbabulira mazima nalajana ng'obulumi bunzita mbabulira mazima ne bankuba ne bantwala ku polisi y'e Nalufeenya eyo tocha chamber abantu sawali ku polisi y'e Nalufeenya ne bankwata ne banzijamu ne bankanyuga bukanyuzi wansi w'emmeeza wansi w'ekimeeza ekyo Nalufeenya abamanyi polisi y'e Nalufeenya banzija eno mu drone banzijayo nakutte eno empale mulala akutte ensingo muno banyodde bankanyuza eri wansi mu polisi y'e Nalufeenya amazima ga Katonda muggulu ne banteeka eyo alo omusajja Smile Genocide bampisaawo bangamba lwaki oweereza update page eno wagitandika ddi lwaki
Abalala bonna babita lwaki gwe obikola otwagaza ki gavumenti ogibanja ki abene babimbuuza ng'empi zitokota teke zitokota eno baninnya wansi baninnya bankuba empi mbanya nukula ono nonankuba naye ati bannange ate mumbuuza ate kati nayanukula ntya bye mumbuuza ngate bwe munkuba mbanya nukula ono nonankuba netuuka ekiseera Sseggirinya nensalawo nenga abasajja bano batunulire bakole bye baagala ne bankuba ewempi bankubye empi bamaze banziguddeko fayiro mbu ya inciting violence baleese luvidiyo balutaddemu ebigambo byabwe nga bumanyi abantu bano ba doctoringa ne badira ebintu ebimwe ne babigattagattamu era banonye bansibira ne bamande bangamba mbu nakumamba abantu era omuliro mu 2019 mbuze fayiro 2 zennyina eyo fayiro ya 2019 bagijja ku gundi ku side headquarters ekibuli nayo ne bagireeta ne bangattako n'eyo fayiro ey'okwolwo mbu nakuma omuliro ne bagamba omuliro kibwe nakumye nawadde buwi update nga njogera ku mukama wange embeera gyalimu ate nga bye nali njogera it was reality ebyo nabyo nabagamba wano ku page byonna Kyagulanyi babimutuusaako badidde bankanyuze no wansi simu zange bazinzigyeko mbagambe simu zange bwe muzinzigyeko muzi recording walinga ebimu ku bye munzigyeko baganye simu sizizo simu tuzitutte biki era simu zange ne bazibba esimu zange ne bazibba era kati esimu gye sirina wabula eno gye nkolerako ngaye mumanyi bwe mbagaye kati obudde buno ndi ku line eyo gye mbateredde waawo ne bankwata ne bantwala mu kaduukulu kaabwomu bwe kati ne bantwala mu kaduukulu nga nkalimu bwomu walwambuze nambe ne limanya ki emanye nambe erimanya ga Kasaga Bosco enambe eyo erimanya ga Kasaga Bosco sigange mbagambe nti eriteriiko nenja gisazise encha ne erimanya ga Kasaga Bosco ne bankwata ne bantwala mu kaduukulu nga kaabwomu akaduukulu kaabwomu nga ogusenge gunene ne bagunteeka mu Sseggirinya nga ndi mu bwomu amazima ga Katonda mu ggulu kati olwo simanyi nti ne president mukama wange naye ali awo nga batwawudde nga president ali mu ruumu eyiye ne bamutulugunyizeeyo nga nange ndi mu ruumu eyange bantadde mu bwomu bansudde omwo nga kaduukulu kawunya mulimu ensekere mulimu ebiku nga bw'olingiza bw'otyo ebisenge byonna bijjudde musaayi amazima ng'ebisenge byonna bijjudde dotisi z'omusaayi ebisenge by'omu Nalufenya era Nalufenya olitakulimbanga n'akugamba Nalufenya si tokya kyemba this is reality Nalufenya tokya kyemba obisenge byonna bijjudde omusaayi awonna we bantadde wansi gwakakala nga olengera ebitole by'omusaayi biri buli wantu wonna kufulaawo wonna naye nga omusaayi ogwo sigwante sigwankoko sigwaki awo wonna kufulo mu mazima ga Katonda mu ggulu nenga ati yene embeera Sseggirinya gye ŋŋenzeemu yene embeera abasajja bano gye bantaddemu abasajja nze gwe bakutte nga sina kyenkoze nze yali wali ku Kotagadi nga nyimiriddeawo ninze mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuyimbule nze gwe bakoze bino nga bantadde mu kaduukulu amazima nga kawunya nga tosobola kulya kintu kyonna jukira baali bankubye ate nga nali maze ennaku nga 3 Sseggirinya nga sirya kintu kyonna ennaku nga 3 nali sirya kintu kyonna kati jukira bakutadde ewantu wawunya wakyafu waliwo omusaayi n'enfuna okutya kwotalabanga n'enfuna Sseggirinya okutya kwotalabanga amazima ga Katonda mu ggulu munange ngambira mu kaduukulu ako olunaku olwasooka kati enkeera ku makya nga akaduukulu nkasuzeemu enkeera ku makya nga mpulira aboogera eri mu kaduukulu ate akalala jjukira baatwawudde ngenda okuwulira nga mukama wange yayogera Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali ne pasita Muwanguzi awo Sseggirinya nenfunamu kukalembereza naye nga ne mukama wange ali wiiki nnyo nga ne Kyagulanyi embeera gyali musinungi nangamba Sseggirinya bye bakoze byonna totya guma bambi president nangumya naye nga obukongovule bonna babukubye nga Sseggirinya banninnya erinnya muno mukunkwata nayisibwa bubi nnyo era mpulira amaziga agayunguka ku mutima gwange amazima ga Katonda mu ggulu mpulira amaziga gayunguka ku mutima gwange Sseggirinya naye basajja mwe Katonda ajja basasula n'okwata Sseggirinya atalina yadde omusango atalina yadde kyakoze n'omukubanga akuba omubbi n'omukubanga akuba ekyokuttale olw'okwogera amazima ge gankubya munange ngenda okuwulira nga mpulira ayogera eri eddoboozi nga ndisika mpulira ng'erya mukama wange Kyagulanyi bambi nga tamanyi nti ndi omwo kati aba omwo bw'ati akaduukulu akakejjukira babasibirayo eri kati ku makya ennyo abalina ovaayo atajja anaabeena amaaso omujjirawe nti mugamunenge president nange ndi wano bandeese nga Mr. Update naye bakulese nti bandeese nange nti bannange nawe bakulese nti president bandeese president bambi ng'omutima gumwennyise ng'embeera gyalimu sinungi oyo gwe mulaba lwakuba nti mugumu oyo gwe mulaba Kyagulanyi musajja mugumu n'atugumya natugaguma Sseggirinya olwo mulimu n'abavubuka bambi babakwata omujjinja nabo bali omu kaduukulu bonna bajjudde ebiwundu bajjudde ebinubule omusaayi gutiiriika n'atugumya
natugamba nti Segirinya guma n'abaana bala n'abagumya ne pastor Mwanguzi n'amugumya natugamba mugume Segirinya tewali kitagwa buli kintu kyonna kibako entandikwa n'enkomerero mune president nagenda ng'atugumya bw'atyo mpola nagenda ng'atugumya ne tubeeramu omwo ng'atugumya kati tabbu ejja jukira nze ne president tuli ku fayiro y'emu ye bamutadde ku fayiro ndala nange Segirinya bamutadde ku fayiro ndala ali ku ndala ndi ku ndala kati jukira ennaku ebbanga eryawona libo Kyagulanyi okubeera mu Kaduukulu nga international community bali bubi abena Lufeenya ebagamba bannange omuntu gwe mwasibye wabanga alina omusango wali temutwala mu kooti olwo international community bali bubi kati kyebakola bakwata Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne pastor Mwanguzi bo bagamba nti kati boka tukole ki katubatwale mu kooti kati Segirinya Muhammad nsigalawo single handedire nsigala wonzekka mu Kaduukulu amazima ga Katonda mu ggulu single handedire olwo Kyagulanyi bambi bamugjeewo bambi waliwo aweerezaayo emitwalo 9 bambi thank you so much njagatta kongula akasimu kalungi webale nnyo balire ddala kalungi bambi ampadde emitwalo 9 ange Segirinya esimu yomanyi bazibbye nja kuddako kumpewo mba musazeewo kumpewo nja kuddako kati munayo nalebo Kyagulanyi ku makya ye bakola enteekateeka emutwala mu kooti nga bakola ki nga ekiri wali bannange ngoyizo gamba lutalo nga lwa abamaji abamilitale abaki buli kitongole kyonna nga kiri wali amazima ga Katonda no batwala Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tewali kitongole kitaliiwo nga ne bannanga basajja bano balinga abatwala omuyeekera balinga abatwala omutujju nga bali awo beekapise bamagamaga nga balinga ababbi bwe batunula wansi bwe batunula waggulu bwe bamagamaga nga ekinyene bwe kigwa ku muti babula kubawo masasi nga bonna nga beekapise nga bangi nga Segirinya ndiye nomukatuli bwenti nange ntunula nti ngamba olwange nange lujja Segirinya bakutona ne Robert Kyagulanyi Ssentamu baleesa buli wa majje wonna buli motoka zonna zemumanyi zonna nga ziweddeyo buli wa polisi nga aweddeyo buli wa military nga buli kitongole kyabyakwerinda kyonna nga kiweddeyo kiri awo bakwata Honorable bamutwala mu kooti ne pastor Mwanguzi bwe bamutwala Segirinya nsigalawo bw'omu Segirinya mukusigalawo obwomu nsanga ennaku gye mutalabanga kubanga ebimu nga Honorable akyaliwo nga batya kati Honorable bwe bamutwala Segirinya nsigaddewo nzekka tabbu ejja omuntu akuletedde ekyokulya tebamukkiriza azze nga azze kulaba tebamukkiriza kutuuka tewali akuwa kyakulya ate ebyokulya byabwe nga tetusobola tewali akuwa kyakulya what is the number for enamba yeyo mune ejentaddawo wansi eriziro 7089555 erimanya ga Kasagga Bosco Kasagga John Bosco konna kotaddeko bambi kabakakola munango nalebo Kyagulanyi bamuntwalako era nasiba obo mu Kaduukulu ngankabira mukama wange ate nga nange neekabira kati nga sitegeera wa gye bamutwala ku ntwala gye bamututtemu ate nange nensigala nga nkaaba tinsigaddewo bw'omu kubanga gwe baali batya obutantulugunya nnyo amaze okungendako Segirinya mbeera mu Kaduukulu ako obwomu nga ogulumu gunene jukira olaba ku musaayi olaba ku biki oli mulimu nootidde mulabe nzenna bwe nkoze mulaba amagumba nzina bwe ganyimiridde Segirinya wiiki namba ndi mukomera magumba gagano enviri zibadde zikuze nga zikomeeri naye ngambi sinza kujja ku live kuno nga nfaanananga akayozi nensoka neneekolakolako kwa katonotono naye era nga bwomanyira omuntu ali obubi era takubula magumba gano gonna gayimiridde eno wansi ebigere byonna babisota eno bankubakuba munango Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bajja bamukwata bamutwala nsigalawo obw'omu Segirinya mu kusigala obw'omu ne ndyoka nkulabira amaziga ge natandika okuyitamu Kyagulanyi taliiwo gwe babadde batya kuba bamanya ti bwe tutulugunya Segirinya nga Kyagulanyi awulira tabbu ebezze Kyagulanyi agenze kati abasajja simanyi naye oba bamututte mu kooti oba ki because tosobola kufuna information yonna buli obuduukulu tosobola kumanya oba kiro oba misana tosobola kukitegeera obeera muli bwoti noga nti kati oba ki oba oli awo n'owulira ng'ogujji bagugula omulundi gumu papapapapa noga nti kati oba bantwalawo ku miggo oba bantwala wa oba kati ngenda wa kwegamba okutya n'obunkenke buli mu kifo kiri kye bayita Nalufeenya amazima ga Katonda mugulu era omuntu oba mutwala Nalufeenya kulukusa maziga kubanga eri tewali mirembe mbabulira amazima Nalufeenya teri mirembe Nalufeenya byonna nzibiriza amaaso nti nentandika okubamu nenkola ka flashback ak'Enalufeenya nempulira nga amaziga gandi ku mutima amaziga agatasobola kkala naye basajja mwe mwampadde courage basajja mwe mwampadde confidence basajja mwe mwampadde omutima omugumu ennyo nze Segirinya nyinza okubanga omutima gwange tegubadde mugumu nnyo naye kati mugumu nnyo emirundi 5 n'okukirawo kuba kati okyankanga nakomera ki obanga ontutte Nalufeenya
boba ngontutte na Lufenya kati komera akiri ontiisa nalyo tokyalina komera lyo ontiisa nalyo tokyalina komera lyo ontiisa nalyo ngontutte na Lufenya because na Lufenya iringa esembayo na Lufenya luzire singa na Lufenya wabi nnyo na Lufenya wabi nnyo temuna banko nga njogera nga ndi mu mbeera ey'okwennyika naye mwenna abalaba nga banzija ku ssiini ndowooza mwamanya ekiddako Segirinyanga bamujjaawo mwamanya mwenna ekiddako kunzija gye banzijaawo enzijjawo embi nze ekintu kyajja nendowooza nkuba yeetonye nendowooza muti gwegungwiridde nendowooza neebasengolokoka bugolokosi embeera gye nayitamu bannange nga si nnungi kati mbadde nkyabanyumiza Kyagulanyi Honorable Kyagulanyi President waffe bamugjeewaawo bamututte Segirinya nsigaddewo bw'omu mu kaduukulu akanene bwe kati mukomera ery'obwomu kyenakolanga ngumanga ngamba nti banaye ekijja kijje nga nebakaawo ku seminti wawunya ekivundu ekiri wali ne bakuwa kyakulyaki ne bokwata perfume n'ofuuyiramu emirundi 7 kire ekivundu kisobola kuggwamu ngambeera omwo Segirinya ngambeera omwo olunaku olwo batwala Kyagulanyi then nenkeera ngambeeramu kati enkeera ndoze ensonyi nga zibakwata kubanga waliwo ndoza abantu ababateekako tabu ne bagamba omwana mwamusibye zisuse mu ssaawa 48 abakubanga abamase musibamanyi naye mwebali nnyo muyinza okubanga mulina abantu ba diaspora kubanga namwe mulina kye mwatutaasa ne babateekako tabu ssaawa 24 zisuseemu bwabanga Segirinya alina kyakoze lwaki temutwala mu kooti olwo waliwo omwe yajja n'aliŋŋamba nti babataddeko tabo waliwo omusirikale ow'omu omanyi nti ekkumi terikyawo omu bambi waliwo omusirikale ndoza abeera nnyo ku the updates kuno nga babataddeko tabo kati abasajja bamanyi kye baakola nga bagamba nti webateekako tabo mu kooti bantwala ssaawa 2 ez'ekiro era mukirabire Kanso Sami Bumalende ng'akyogera mu kooti essaawa 2 ez'ekiro nze mazima nambu nali simanyi nti waliwo kooti ekola ssaawa 2 nali simanyi nti waliwo kooti ekoma ssaawa 2 bulijjo bakwata abaana baffe nga babasibye tulwana ne tugamba banaye twanguwe okusasula twanguwe okukola payments nga ssaawa 10 banka tebannaziggala tusobole okulanga abantu baffe tubajjayo ate nga n'omulamuzi tannagenda essaawa 2 ez'ekiro nga abasajja bajja mu kaduukulu nga bankwata jeeke omulala nkwate n'omulala nkwate nga bankwata bantwala ku patulo eya polisi nga bansonseka wansi wa patulo bwe bati nga bagenda baninyeeko ku lubuto amagulu n'emikono simanyi gye bantwala kumbe bantwala mu kooti kiro ssaawa 2 zirali simanyi bantwala mu kooti nenga ndowooza kati abantu engeri gye babataddeko tabo ndowooza kati bantwala mu kaduukulu kalala kubanga abantu bawe kati bategedde nti ndi wano ate bategedde ne Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu wano avuddewo kati nensaba Katonda era nagenda wansi eyo mu kaduukulu ngenda nsaba Katonda oba bantwalawa oba wa nensaba Katonda namugamba nti Katonda mulege wantona nonteka mu nsi sina muntu yenna yenna gwe nasobya sina muntu yenna yenna gwe nnyinako busungu sina muntu gwe navumye ekinkwasizza era ekintulugunyisa bwe kiti kwogera mazima kugamba nti Kyagulanyi ye president wa Uganda addako kwogera mazima kugamba nti Kyagulanyi mwamukwata bubi the presidential candidate nenga nti Katonda gwomanyi ngenze baninyeeko ku mutwe baninyeeko eno ne bantwala mu kaduukulu ne bantwala mu kooti ssaawa 2 mu Jinja High Court essaawa 2 mu Jinja High Court betuka balinga banyingiza omulamuzi n'amasanyazi gaali gavuddeko yajjira ku tooki bwati yennyini yampadde beyiro yajjira ku tooki bwati loza babi naye yali order from above kubanga teyandimpadde beyiro singa tabadde mukyala mulungi teyandimpadde beyiro ne bambi omukyala oyo yampadde beyiro ate nga y'omwera kuba nsindika mu kkomera e Bugembe munnange ng'omukyala yajjira ku tooki bwati ng'agamba Segirinya Muhammad nga genda e Bugembe paka Mande nga muga munnaye kaneewozeeko baloya bange babaddewo ne baweebwa chansi ey'okujja okunnwanirira badde nsaba w'ekitiibwa omulamuzi nange mbeeko kyenjogera nga ngamba oke nkuwadde chansi mugamba badde nsaba kooti empe kooti beyiro kubaawo nga sinza gamba nti bampe beyiro waliwo abanneeyimirira nga banneeyimirira tewali nga nyina kusaba kooti beyiro oba kitegedde kooti yo yennyini yebe neeyimirira nga tewali chansi ya kufuna bashuliti budde kiro baloya bajjawaawo ku polisi na Lufenya Kanso Katana yajjawo ne bamugamba tujja kumutwala Mande ng'omulamuzi agamba nti kooti kira katakola ki taliiwo tekijja kusoboka until Mande nga nguma nga bankwata abasajja bennyini bakawula abandetera ku patulo nga banzija eri ku polisi na Lufenya because balindoza tewaliwo na basi z'amakomera nga bankwata nga banziza wansi mu kaduukulu banzize ne wansi mu patulo wansi nga banvuga bantwala ku prison ey'e Bugembe nga bantwala ku prison Segirinya wammwe ey'e Bugembe kiro natuka ku prison ssaawa 3:30 ez'ekiro n'abali aba prison nabo ne beekanga ne bagamba bannange kiki kakati bambi bwe ntuka wali ku prison mubaamu omusajja omu agamba ono si Segirinya nga mugamba munnange yenze
munange yenze mukama wange nga banyingiza nyingira prison ye Bugembe bambi oyo musajja omu gwe nasanga ku mulyango nga manyi nagasegirinya bambi twala bye nkwata je bakutemu n'okutambula okyasobola ne mugamu ndi strong kyali mugumu kubanga ekitulwanyisa tekinnaguka tujja kukkakana ng'ekitulwanyisa kikoze kiguse bambi Semwanga Mariam webale nnyo Semwanga Mariam ampadde yakasente nsobola okugula essimu endala ansondeddeko webale nnyo mpadde emitwalo 10 bambi webale nnyo balire ddala n'abalala mwe n'abasobola mwebale nnyo enamba ye erimanya ga Kasaga John Bosco konna kabaka jattukolera nsobole nkyokulaba nga nsobola okuzzaako akasimu munange kyekyadirira nga angamba ampita anga Segirinya nalabye nga basajja bakutte bubi oba basajja bakuyinako obusungu obulala obutali bwa bya bufuzi mbutuufu enkwata gye bankwata buli muntu yenna yagivumirira era neewuunya nnyo abakakikoka eddembe ly'obuntu International Human Rights Commission mwandibadde mwavuddeyo dda Segirinya embanga nyina omusango gwenzizizza nyina address ndi road council wa capital state y'eggwanga Uganda nsamoninga mpita ongenti Segirinya oyina omusango bweguti ne bweguti nja kujja ndipotinge naye okunsindikira abayaaye okunsindikira abatujju okunsindikira abatemu bankwate bantwale bantulugunye nga lwaki amazima ga Katonda mugulu wamba nyina omusango bwompita ku polisi sijja mba ngenda kwekwekawa yogera wawe mngenda okwekweka ompereza abatemu ompereza abatujju abasajja bagende nga bantulugunya bankuba ebigala by'emmundu mu mugongo musango kigwemba nkoze Segirinya nga n'omusajja gwemba gambye gwe bayita gundi Simba owena misindwa eyatta abawagizi bakyagulanyi bana tebamukwata nga bwe bankwata kabe Jamiru mukulu tebamukwata nga Segirinya bwe bamukwata Jamiru mukulu bamukwata nga bwe bankwata bale mwogere mazima abantu bonna bazze batta abantu babakwata nga bwe bankwata nojja nga ndi ku kota gadi tuyimiriddeawo tuli mu kudimandinga free awa president nonkwata enkwata gye bankwatamu zirali ndowooza oba kyekiguddewo nga lulinga lutalo basajja bajja emundu bazikokinze amasasi gali mu kyemba shoot bambi omusajja ngamba nalabye nga bakwata bubi nnyo Segirinya nyingiraawo nyina ebiwundu ampa ku mpekaawo ampa ku gundi ampa ku painkiller ngamba mira painkiller bwemala okuwumira painkiller Segirinya banyingiza mu kaduukulu akaduukulu ak'ebugembe bwe nyingira akaduukulu ak'ebugembe nsangamu abaana baffe nga nabo babakutte bambi babakwatidde era bintu bya bufuzi balimu abaana 14 era abaana abo ngera kola enteekateeka ebalwanira tulabe nga babata bali abaana 14 bali mu kaduukulu ak'ebugembe babakwatira nabo bintu byaffe bya people power abamu babasanga basala kubo beyongereyo baddeeka abamu ekyabakwasa kuwanika kikonde kyaffe nti people power wa power abamu kubasanga na t-shirt za Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu era bambi nabaleseemu naye listi nazze nayo nembagamba ngenda kulwana bwe zizingirire ndabenga mufuluma nyingira akaduukulu ak'ebugembe akaduukulu akalimenti okubeeramu abantu 2 nga kalimu abantu 45 kalimenti because Bugembe si prison nene prison ntono nnyo naye prison ye Bugembe elimenti okubeeramu abantu 2 mulimu abantu 45 kitegeeza Segirinya mugenda kusulanga mwepanze bwe tuti mugenda kusulanga mwepanze jukira ndimu ebinubule ndimu obulumi akaduukulu ako mugenda kusulanga mwepanze kalimu ebiku kalimu enkukunyi kawunya ebiku enkukunyi mu mazima galangulu numiddwa ebiku Segirinya gono mbiri gonna kubeeranga gujjudde ebinubule bino byonna zino zonna nkovu za biku jukira nave nalufenyange ebiku binnumye bwe nalufenyange ebiku binnumye ebiku byennyini nziramu mbisanga ebugembe mu kaduukulu k'ebugembe mazima ga Katonda mu ggulu bambi abasibe bangamba nti awo Segirinya wali mu kasonda wali we tugenda okuteeka we watali biku bingi nnyo bantetenkanyiza we tugenda okuteeka we watali biku bingi nnyo bantetenkanyiza ngansula ntudde nze sinebaka otulongera twebaka lwaleero ngansula ntudde amazima gaga nze tocha gyenfunye sigirabanga ngansula ntudde nga nkanudde eriiso eriti ogenda okulya birumye nutta ogenda okulya bikulumye nutta ogenda okulya bikulumye nutta ogenda okulya bikulumye nutta ngansula nzitabikwa ekiro kyonna bambi bali abaana engeri gye baluddemu ebbanga abasibe abamu bonga beebaka otulo n'owuliranga n'omuntu okufuluuta n'owuliranga omuntu n'okufuluuta asobola okufuluuta amazima otulonze twagaana mba naakateeka olwalwo oti ne bikuluma n'osisimuka n'otuula jjukira ennebaka gye mwebakamu bweti yakagongo kati ng'afuna tabu Segirinya kino njagala ogendako mu kashoti call bw'oyimukawo oweebase n'ogenda mu kashoti call tosobola kuddamu n'oddamu ne weebakawo jjukira abantu abeebase bwe bati kagongo abantu nga beebase kagongo bwe bati nga mwebase kagongo bw'ovaawo kati eno space nga bagiziba nga space egattawo bweti kati ogenda okudda nga tosobola kufuna wakwebaka kati munange Segirinya wammwe ebikolo binnumye ejjukira gwoba owulira ate obanga owulira ekiro embeera ekunyiga buli kamu gwokawulira akakona nga nsabirira budde kukya
kubanga bile bikuna tuseno bifuna mu experience ebintu emu mujja kuseka nemba buli reality natuse ebintu emu no bifuna mu experience Segirinya nti obudde buba bucha ebikubigenda todda mu biraba bijjo budde kiro akati munange Segirinya amwe buyimuka ukatono noyagala ogende ofuneka shotiko tosobola kuddamu noddamu ne webaka wobadde ogenda okudda nga space nzibe nga space yegase bweti space nga yegase kati bwenveri nga jimirira buyimirizi bwenti na yebiri ebiku ogenda n'obugere bibulumye ogenda obuli nga nsula ntudde Segirinya wa amazima ga Katonda mu ggulu nze seba seko tulotonna nga ndi mukomereri ebugembe ebikune enkukunyi olwambuze namba erimanya kirimanya ga Kasaga John Bosco Angel Semwezi bambi ndozagala kumpayo kantu sobola okuzaako essimu zange ze babbye nga nsula ntudde Segirinya wamwe nendajana nengana ye eno yembera gye tulina okuyitamu kutubanga twagala okwambala engule mbadde nyigirizibwa naye nga ate omutima gwange mugumu omutima gwange nga mugumu nnyo nga nyigirizibwa naye nga omutima gwange mugumu nnyo ngembera nana gye mpitamu eyongera kuŋŋumya nenga nti Segirinya kino Katonda yakitegeka tizijja kubeera ennaku z'omwezi bweziti ebbanga bweriti ogende mu mbeera bweti byonna nga mbigumira nga buli ekintu kako kyonna ebikubi nnumya Segirinya okumanya liryakkomera nze simanyi natukale mu mbeera erowooza oba baleeta bireete ne babiyiwamu n'enkukunyi baleeta ndeete ne baziyiwamu nosulanga otudde eri tocha nenga bambi abaana abamu abasibe ababadde baluddemu bo byabaluma ne bamanyiira omanye ekintu kisobola okukuluma ennyo ndowooza n'omanyiira bambi nga byabaluma ne bamanyiira ng'owulira ngera nze mpulira abafuluuta ne mbeegomba nenga nti mugana ng'oyo afuluuta Katonda singa nnyamba nanjazika otulo otwo nemba nga Segirinya nsobola okwebaka n'okufuluuta n'enfuluuta ng'oli ye yaguma byamuluma ne bimuluma kati nga bidda waliwe byaluma edda kati ye nga yaguba nga ye ne bimuluma ndowooza taina mbeera yonna gyawulira nolaba nga mbeera ntudde bwe nti nze manya afuluuse nnyo nze manya nti kati ono nze manya kweganga muli ninga kirasi monitor mbadde muli nga ninga kirasi monitor nga mbeera omwo nga nyimiridde bwe nti jjukira osanga weegasse nga bwe nabagambye n'obeera omwo ng'oyimiridde paka ze ennaku ze mbazeeyo banange Segirinya mbonyeebonye naye lukedde olwaleero kuba jjukira wiikendi yonna ngimazeeyo ate ebikubiruma ku wiikendi naye bibanga ebiwendule kiringa oli bwanagamba mayire ebintu bye mbagamba this is reality bino ebintu bye mbagamba kiringa oli bwanagamba nti Monday paka Sunday tubeera busy nnyo ku weekend naffe lwe tusanyuka ebikubiruma ku weekend biruma olw'omukaaga n'olw'Sunday ebyo nabyo kati ze zimu ku experience Segirinya ze ngenze mpitamu amazima ga Katonda mugulu ze zimu ku experience ze ngenze mpitamu olw'omukaaga n'olw'Sunday bibanga ebiwendule ndoza kati eno Monday paka Lwakutaano bibeera baamu babbize babibamuti naye kati olw'omukaaga n'olw'Sunday ennaku ezo bbiri ze mmazeeyo olw'omukaaga n'olw'Sunday Segirinya nalumiddwa ebiku nenzijukiramu eri nalufeenya nendyoka ngattako kati wano wenyingidde ne munaye Katonda nga bwomanyi bw'atali anguzi Katonda nansaasira nemba nga nakonekitinze ne balooya nga ndi mukomeraawo balooya omubadde Shami mu Malende omubadde muganda wange waliwo kanso Kibirango bakanso bonna nemba nga nasobodde okukonekitinga nabo kanso muwaddanku nyingi bambi webale nnyo balire ddala kanso Jofule naye webale nnyo webalire ddala bambi kuyimirira nange mbadde ndi awo nga ka production warrant kazze ku makya zibadde saawa 3 nebanga nti Segirinya Muhammad ogenda mu kooti jukira omulamuzi yansindika mu kooti yansindika mu prison nga ngambye nti banziza lwaleero Monday mu kooti naye omulamuzi okunsindika mu prison ate okujja mu prison ogende mu kooti balina sooka kukolera production warrant tebasobola genda mu kooti bwotyo n'ogenda bugenzi ate balina okukolera production warrant muno mbadde ndyanga production warrant ezze nga bangamba nti Segirinya Muhammad ogenda mu kooti mpulidde nga nzenna ninga gwe bayiyeeko amazzi agabuguma nzenna Segirinya nga ninga gwe bayiyeeko amazzi aganyogogo bakwegamba essanyu ly'empulidde libadde lya kika kya waggulu nnyo nenkwatibwa Segirinya nentebwako empingu ng'omubbi bantutte mu kooti nga buli wempita wonna bagamba ate oba oyo yabbye ekiro zano we bamenya banka kati tulina tutuuse bantu betusanze bambi bonga bamanyi ne bagamba bambi oyo Segirinya naye wonna wengenze mpita nga bantwala mu kooti abantu nga balowooza bwe mbasasse muntu either namenye banka omanyi okuddira omukulembeze gwosobola okuyita n'omugamba nti jangu wazizza musango gundi n'omutwalira ku mpingu bantwalidde ku mpingu nga ninga omubbi nga ninga omutemu nga ninga omutujju nengenda bankwata nebanteka ku mpingu nentwalibwa mu kooti balooya ne bakola ekisoboka kyonna Segirinya Muhammad nemba nga nsobodde okufuna beyiro mbadde nakamala okufuna beyiro bwenti ne baleeta fayiro endala kano imagine
abasajja abo ne baleeta fayiro endala mbu fayiro omusango ogwo mbu naguza mu 2019 mbu nayinciting violence nti singa bakwata ku Kyagulanyi Uganda egenda kusaanawo kati baleeta fayiro eyo ey'okubiri nga baagala baginkwatireko abaleese fayiro eyo bagijje Kibuli fayiro eyo bagijja Kibuli ne bagireeta ng'eno ewedde nga baagala bankwate omulamuzi Bambi naye n'amala n'ayimirira nange naga ne Bambi Ssegirinya ono musajja munnabyabufuzi is any UP candidate bwabanga waliwo fayiro endala munaamusamoninga najja n'abanga asobola okubeera nga fayiro eyo aginnyonnyolera ze fayiro bbiri zonna za inciting violence nga kye bantaddeko ate nga inciting violence sina ntuufu wabula bo baagala kuteekawo mbeera ennemesa okujoyininga mukama wange Robert Kyagulanyi mu field baagala bankuumire mu poliisi baagala bankuumire mu prison because bakimanyi bwembeera mu field mbawa update bakimanyi buli wembeera mu mbeera yonna wabaweera ekikyuka amabulira mazima buli muntu yenna gwe tutambula naye mu field ya president waffe nga alina gyali alina kyatugattako kati bana abasajja nze fiya yaabwe ngimanyi bakimanyi Ssegirinya alina kyagattako ekyokubiri Ssegirinya atulabisa n'otukuba atukuba nnyo okulayivu ate nga sinza kuzikiza baleeta fayiro ey'okubiri fayiro ya 2019 kyogamba 2019 mbalete mundaba Ssegirinya 2010 okuva 2019 munoonya temundaba baali bansamuninze ddi okugenda ku fayiro eyo mbenga nsobola okubeera nga nginnyonnyolera mwansamuningako ddi tebansamuningangako tebampitangako nti Ssegirinya waliwo fayiro wano jangu oginnyonnyolere olwo ba opponent bange nabo basanyuse bagamba singa kavundira mu kkomera tebagala nzire kuba bambuulidde ba opponent babadde ku mudido nga batasanukira nga batambula eno mu field mbalonzi nga bagenda babagamba oli yawedde n'okudda tagenda kudda Ssegirinya yawedde n'akalu yakavuddemu ba opponent bange badde batandise okutambuza message eyo ate bonna manyina gya nenfuna ekizibu ba opponent benvuganya nabo mu Kawempe North constituency begatta ne babeera muntu omu ate nga bwe bavuganya kati nvuganya n'abantu abegatta abali obumu bwe buti era nze neewunya bagenda okikola kati badidde ba opponent bange batanso bo badde batadde mu nebizinda leno mu constituency yange bagenda bagamba oyakalu yakavuddemu takalimu bamusibye oyo yawedde tagenda kudda ate nga balina influence neno gye babadde baagala okubeera nga baleeta fayiro ey'okubiri nga bo kye banoonya banywereze mu kkomera Bambi tiimu yange yabaloyo erwanye nnyo bane omuntu nga tanatuusa kufa omuntu nga tanatuusa muvaamu tasobola muvaamu tiimu yange yabaloyo erwanye mwe singa mumanyi bwenvudde Kaduukulu Pastor Muwanguzi oyo mumunneebalize Pastor Andrew Muwanguzi alina science gwakozesezza okufulumya Ssegirinya awo ng'abasajja abe SFC aba military abasajja abaki olw'ekitongole ekimu ekibadde awo bannange ekitongole ekyo nkyerabidde ekyabasirikale nabo basajja banyugunya nga bali awo basazeeko kooti bazze badde bakwate Ssegirinya omulundi ogwokubiri kani imagine nga tocha gyempiseemu gye bamanyi ey'Nalufeenya tocha gyempiseemu gye bamanyi ey'Ebugembe nga baagala badde mbankwate banteeke mu Kaduukulu wallahi ekigo kinkabiza nnyo amaziga Ssegirinya Muhammad kinkabiza nnyo amaziga era sisobola kirabira mu bulamu bwange n'embongo bwange kinkabiza nnyo amaziga ku tocha gye bamanyi n'enkwata gye bankwatamu nga baagala banzize mu Kaduukulu baagala kukola li arrest Bambi Pastor Muwanguzi oyo alwanya olutalo n'alwana olutalo Kanso Shami mu Malende muganda wange Kanso Jofule ne balwana olutalo Kanso Muwaddanku Nnyingi Bambi ne balwana olutalo okulanga abasajja abo tebankwata era abasajja abo tebamanyi nfulumye ntya nkiddamu abasajja abo tebamanyi nfulumye ntya okuva mu kooti y'ejjinja n'enfuluma nga tebankutte kubanga ekibaddewo kubadde kunkwata mulundi gwakubiri nga bapanzewo fayiro endala bagireese Katonda wa buyinza mazima ga Katonda mu ggulu Katonda wa buyinza nakati Ssegirinya badde bagenda kumpa beyiro ate baddemu bankwate baddemu bagende bantulugunye buto waliwo ekitongole ekibadde awo nkyakinoonya mbongo bwange njagala nkibagambe manyi abasajja bonna ngenda balabisa kitongole ekyo bannange nkyerabidde nga baagala baddemu bankwata mazima ga Katonda mu ggulu munnange Katonda nansaasira naye nga abamu kubali mu ekyo ba opponent bange benvuganya nabo mu constituency bo baagirabye nga opportunity okubeera nga Ssegirinya bamusibye batandise n'okuteeka ebizindaalo mu constituency lwaki osanyukira mu nnaku ya munno bina byobufuzi bina nze ne babukyenkya nga sina kifo kya bukulembeze Ssegirinya njasigala ku struggle mbabuulira mazima nze tajeti yange mu baganda bange benvuganya nabo mu kalulu tajeti yange si kifo kya bwa MP tajeti yange ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kufuuka president wa Uganda ddako mwe tajeti yammwe mwagala bifo tajeti yammwe mwagala bifo mubimwagala nenze tajeti ya Ssegirinya Muhammad kyovala bakaluwa kange nkanoonya 10% nenoonya akaluka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu 90%. Lwaki? Because njagala Robert Kyagulanyi Ssentamu abere president w'eggwanga Uganda. Kyensinga nze Ssegirinya okulwanirira kyensinga okwetaaga
nebo tajeti yaabwe banoonya bifo kyokola bwe balabye nga ngudde mu mbeera eno bansibye ne bagufuula omudido kiwedde bagenze babulira buli omu nga Segirinya bw'atagenda kudda oyo yawedde oyo fayiro ziri bbiri nga ne fayiro ebbiri be bazoogerera kano imagine nga ne fayiro ebbiri be bazoogerera alina fayiro bbiri fayiro ey'okubiri munaye Katonda nga bw'omumanyi bw'atalya nguzi era Segirinya ne ndusimatuka nga sikwatiddwa because babadde baagala banteekeko fayiro ey'okubiri era Segirinya at least nkoleki nvundire mu komera mbubbo banoonya akalulu mbubbo bakawangule era babalangirire nti beba MP bakawempe North Constituency ne munange nga bomanyi timu yange erwanye nnyo bali mwe bali ddala mwenna abayimiridde nange abantu ba social media thank you so much my sister Rebecca Agaba thank you so much Apollo webale nnyo Martini abantu abayimiridde nange mwenna mwebale nnyo mwebali ddala media houses mwebale nnyo mwebali ddala kuba kamera zibaddewo mumanyi lwaki kamera zibadde nnyingi nnyo ku kooti awo ejjinja kamera zibadde nnyingi buli kamera ebaddewo lwaki babadde bamaze dda okubategeeza wagenda kuba oli arrest after my release nga tiimu eri awo enninze enkwate eri awo badde bagala kukola li arrest that's why mulabye nga kamera zibaddewo nnyingi nnyo naye nga bambi bannamawulire mwenna mwebale abantu mwenna abasobodde okubeera nga mutambuza message buli wantu wonna ne mga afuli Segirinya Muhammad munwaniridde geto speaker mwebale nnyo munwaniridde muyimiridde nange mu mbeera yonna nebaza president wa Uganda Dr. Robert Kyagulanyi Ssentamu abaddewo mu mbeera yonna bwe twali mukomera nga bambi atugumya natuka Segirinya mugume tewali kitaggwa nze nkogedde mukomera munengeragano gonna magumba gayimiridde nga nyina ebirowoozo nga ntulugunyizibwa ebikunga bikuluma amazima garamugulu kati ate kuogatta ba opponent bojjira banga advantage tolabanga mu kintu kino nga advantage nti kati Segirinya bamukutte nti gogena wangulo we MP nedda mbagambye main issue yange oba my main goal si kuwangula bwa MP my main goal is Robert Kyagulanyi Ssentamu to become the president of the Republic of Uganda kyekinwanya era nze tebankwata nti ndi mu constituency yange noonya kalulu bankwata ndi ku struggle ey'okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tumujja mikono gy'abasajja akomewo ayingire field atandika okutambuza n'okwata Segirinya ng'omubbi naye abasajja abakubye abantu bafa amasasi emisana tuku ng'enseeraba nga bajjira mu motoka eza ambulance nga bajjira ku patrol za police nga bali muleeya bo tewali muntu n'omu yenna gwe bakutte naye n'okwata Segirinya ng'omubbi naye abasajja abassa abantu baffe eyo namba gye boogera bagamba na mu batano naye tuweza kubanga baliana mu batano bokka babuli amazima buli government lwegamba nti baliana mu batano tebaba abo bokka baba basingamu naye aba basajja tewali n'omu yenna gwe twalengedde nga bamukutte nga bwe bakutte Segirinya naye mumpisa bwetyo munkuba bwetyo ey'okutulugunyizibwa ne munkoona buli wamu bangambye ne Fred Lumbuye mugana nga nwaniridde nnyo webale nnyo ddala buli muntu yenna nwaniridde webale nnyo webalire ddala mwenna mbeebaza abantu ba online pages nebaza media houses zonna NBS NTV bebakwata ne ka video yako nga bankwata because kiriya kiwatukire ekyagwawo kyali kizibu nnyo munnamawulire yenna okubeera nga akapchalinga ekyali kigenda maaso kubanga n'abamawulire abamu basooka kudduka mbabulire bali abasajja enzita gye bajjamu bajjanga batujju bajjanga batemu bajjanga bakifeesi kati buli muntu yenna yasooka kwekanga buli muntu yenna yasooka kudduka eyali awo ngagamba nti kebatutte Segirinya bati wabano nanze batuteeka mu fiya batuteeka mu embeera gy'otalabanga amazima ga Katonda muggulu ne bakwata essimu zange ne bazibba bwe manga Segirinya nyina omusango ate essimu obubba zaaki lwaki essimu zange mwazibbye mugambye nyina omusango era omusango Segirinya kangende nennyonnyoleko ate essimu zange ne muzibba essimu zange mwabbye zaaki zo zazizza musango gwaki Segirinya nze nanyini ssimu munkutta ate simba muzaaga zaaki no zimpa baganye era kyenkoze emazo ngera kola replacement mfunira yini ndala bambi abali eyo abo bonkubidde kasimu ngerinnya lyo ningamu ne sikutegedde nsonyiwa munange simu sikyalina kati contact neki nemu sikyalina contact kangave angambe the number pin diruku namba yeyo ebo bango yagala kunterako kantu sobola okuzaako essimu zange bambi we balinyo balida essimu zange zonna bazitutte era batanda ku WhatsApp embeera bwetyo Segirinya bweri munange abasajja tebadde bagala badde mbankwate mulundi ogwokubiri naye nebaza mwenna bambeereddewo mwenna bayimiridde nange Segirinya nembanga nsobodde okubeera nga nfuluma akaduuku lwenkya njagendako for medical examination kubanga bwe baali bankwata
wali nawulira empisibwa gye nayisibwamu nga omanya abasajja abo nawulira ng'omwayina ekintu kyantadeko ndowooza okuba nga bayinza okuba balina kye banfumita so ngenda genda for medical examination bankebere balabo basegirinya tebantuusaako mbeera yonna nzibu jjukira ne kali akaduukulu ke mbadde mbeeramu ak'ennalufeenya ennaku ze nakamalamu 2 nga mbeeramu bw'omu ennaku 2 naye nga segirinya nkabeeramu bw'omu katomanya bayinza okujja ekiro ne bateekamu kalifomu ne weebaka ne bakola ekikyamu so nyina okugenda for medical examination bankebere balabe oba sirinaamu mbeera yonna ndala oba kintu kyonna kye bakoze eki kye bantuusizzaako so embeera bwetyo bwe yabadde segirinya finally nemba nga nsobodde okufuluma akaduukulu era kati ndi bweru era mbabuulira amazima ga Katonda mu ggulu lunaku olw'enkya nga mumanyi segirinya bwe sizikiza era ngenda kujoyininga mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mu field ngenda kujoyininga mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mu field aba basajja bali bankwata nga bateekawo embeera lwaki tewesonyiwa Kyagulanyi bakuwa kaadi nononya akaluko poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda mutandika ddi okubeera nga mwe mutusalirawo kye tulina okukola eyampa kaadi oba abakola enteekateeka empa kaadi bakama bange era bentambula nabo okulaba nga tebafuuka ba pulezidenti ba Uganda abaddako naye omuntu okutandika okuteerawo embeera saba abasajja b'ennalufeenya bwe bantwaliri nga bankozesa statement wafuna kaadi lwaki tobeera mu kaluko ebintu bya Kyagulanyi byagazaaki era natunulira omusajja ng'obusungu bwe ndina nga mpulira njagala mupacca luyi nene nga mbula abankubye nga sina kye mbakoze olwo singa mpacca omusajja ono luyi wallahi ng'omusajja mpulira njagala mukuba luyi era gaatubugumako omusajja oyo yava ekibuli eyajja ne fayiro ey'okubiri gye bagamba mbu simanya 219 nazza emisango kate mupacca oluyimba bulira mazima kate mupacca oluyi era singa nalina waawo abantu nga 2 3 4 bendi nabo wallahi omusajja nalinja mupacca oluyi ambuuza mbu bampa kaadi lwaki sibeera mu constituency yange nzunga banda beeno nzunga enkya njoyininga mukama wange mu field enkya mukama wange ngenda kumujoyininga butereevu mu field tujja kulwana nammwe paka nga tubawangudde bino bye mutuyisaamu n'embeera gye tuyitamu ate kasana ngambye kasana tegedde nti ekyo kibaluma kasana tegedde nti update zibaluma kasana tegedde nti okubeera ne mukama wange mu field kibaluma ate kyampadde buwimaanyi mutuke n'okunsalirawo basajja mmwe mutuke n'okunsalirawo mubakuwa kaadi ne lwaki tobeera mu constituency yo nobango mbu kati omusirikale omwe era ekyo kyanyiiza nnyo na ozunga eno ozunga eri bikwatirako wa gwe afande w'ennalufeenya okimanyi kwoli kubanga mubeerako bikukwatirako wa nze okubeera nga ntambula ne Kyagulanyi mu field tekina kye kikwatirako mbubeera mu constituency kati oŋŋamba mbeere mu constituency gonsalirawo kyekyo kukola abasirikale bonna abantu abandi badde nani partisan bafuuka ba NRM kyekisinga okuneewuunyisa waliwo omusirikale omu akatisegirinya mukama waffe abadde ayagala ayogereko naawe tukute ne mbagamba saagala bwe mbaga nyina omusango gwe nakoze let me face the law bwe mbaga nyina omusango gwe nakoze mbu mukama waffe ayagala ayogereko naawe tukute ne bagamba temute oyo omusajja namuvuma ekigambo nanyiiga segirinya waliwo mukama waffe tebamwogera waliwo mukama waffe abadde ayagala ayogereko naawe ku ssimu tukuwe poliisi bondi ne mbagamba nze segirinya temumpa ssimu yonna mukama wange manyogo bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu mbunga byagala mbu binteeke ku ssimu simane bosi waabyo mbu bampe poliisi bondi ne ngamba saagala poliisi bondi segirinya bwe manyina kye nakoze muntwale mu kkooti amateeka ganvunaane era kyobola byanyiiga ne bintwala mu kkooti ssaawa 2 ez'ekiro basajja mwe namba bamaakinze mwe namba manyi bulungi nnyo gwe basajja mu ababiri mwe manyi bulungi nnyo osi side w'ennalufeenya ne osi regional side w'ennalufeenya abantwala mu kkooti ssaawa 2 olw'okuba nagaana okwogera ku ssimu ne bakama bammwe muyogera ne bakama baffe mbu tukuwe poliisi bondi ne ngamba Segirinya mbanna nyina omusango gwe nakoze amateeka gankoleko bwe nyina omusango gwe nakoze olwo nga n'ekyaye ntulugunyiziddwa eri mbonyebonye eno ntulugunyiziddwa bajja batandika okunzanyira ku bwongo mbu bampe poliisi bondi ne mbagamba manyina kye nakoze kati olw'ennugu ng'ebakutte ŋŋaanye okwogera n'oyo simanyi gwe baali bampa ku ssimu gwe nali simanyi bantwala mu kooti essaawa 2 ez'ekiro nga kye banoonya ŋŋaane okufuna beyiro neŋŋuma ne ngamba nti Segirinya kaŋume nga baagala batandika okunkozesa ensobi era abaana baffe mwebeereremu mbabuulira mazima bajja kukwata bakutuuseeyo batandika okuzanyira ku bwongo bakugambe kola bwoti tokkirizanga abo balabe ba sitaani
era Ssegirinya okugaana kwange n'okubeera omuvumu ne ngamba nedda bwe banyina kye nakoze amateeka ganvunaane Ssegirinya mateeka ganvunaane ne ngenda mu Kaduukulu ebugembe nemberayo bikune binnuma nembonaabona nembera mu mbeera yonna kakati era banenzi kyobula neewuunya poliisi n'amagye namwe abasajja be Nalufeenya mutandika mutya okunegotiatinga omuntu omusibe nga mumukonekitinga ate ku ewantu gy'atajja mutandise olabafuuse babulooka Ssegirinya twagala okuwa poliisi bondi naye twagala yogereko ne mukama waffe era nababuulirirawo ne bagamba nti bwe mba nnyina kye nakoze bwemba nyina kye nakoze Ssegirinya muntwala amateeka ganvunaani sijja kwogera na muntu n'omu nga mumumpa kuki ani gwe mwali mumpa mbunjogere naye ani gwe mwali mumpa nagaana omuwuliriza nedda nakati munnaye nga bwobimanyi nga nyina obusungu Ssegirinya kamange bankubidde obwerere nga sina musango olwo omuntu lwakwata nogaa nti bannaye nze mbadde numbye abasajja bano ne bankwatira bwerere bantulugunyiza bankubye Wama Angel Semwezo Gani, can you confirm nti the number you give us is working? Enamba eyo gyentadde wansi erimanya ga Kasaga Bosco. Bwoba olina akantu koyagala okunteerako tewali mutawaana kantereko. Kantereko tewali mutawaana bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Enkyansobola okuzzaako amasimu gange. Munnange olwo batandise okunegotiatinga. Banegotiatinga Ssegirinya era abaana baffe mbabuulira mazima. Tebakwatanga ne batandika okuteeka mu mbeera kakati katukusonyiwe wano okole bwoti abo sitaani tebabeesembereza. Abo sitaani tebabeesembereza era nze Ssegirinya neŋŋaana kati ennugu bwe bikwata bintwala ekiro mu kooti ssaawa 2 omulamuzi ajjira ku ttooki agamba Ssegirinya Muhammad tetugenda muwaki tetugenda nga bagaana okumpa ki bagaana okumpa beyiro ekiro neŋŋamba nti ye yadde muganye okugimpa naye nja kubeera mugumu ate ndi mukambwe nnyo am more determined than before ndi mukambwe nnyo mbabuulira mazima ndi mukambwe nnyo ku mpisa gye mwampisizaamu ku ntulugunya gye mwantulugunyizaamu ate nategedde nti Ssegirinya amusaamu bode nategedde kubanga olaba bana basajja okumanya batidde balina emmundu balina tanka balina tiyagaasi naye batya obutya ebigambo bye twogera babitya batya obuti ebigambo bye twogera bino Ssegirinya ebigambo bye twogera wano babitya olanga Ssegirinya be careful ebisajja ebiyinza okutuusaako bulaba banzita that's why bw'osirika ofa ne bw'oyogera ofa ne bwe banzita nze kasamba buulidde ti embeera yali bweti security organize zituuka gye okutandika okunegotiatinga n'omuntu yogera n'ono tukuwe bondi awo Ssegirinya nagaanawo amazima ga Katonda mu ggulu awo nagaanawo era mbanga munoonya bimukozesa Ssegirinya siriimu era nabagamba ŋŋaanye nambuulirawo pene ne mugamba afande kati otuuka ddi ani gwompa ku ssimu ne mukaliramu ne mugamba ani gwompa ku ssimu ani ngenda okulanga yeebuzaabuza mbadde ensaaga abazija sijokingi mbadde nkupima ndabe nosa olengera abasajja abo bwe batulaba balowooza ffenna tuli cheap bwe batulaba balowooza basobola okukozesa mayindi yaffe munange fe abamu twayingira mu tolina kyosobola kumpa kyenkanankana struggle tolina kyosobola kunkozesa kunzanyira ku bwongo nze Ssegirinya ndi kyendi lw'amaanyi g'abantu without people power Ssegirinya singa siriiwo nze ndi kyendi lw'amaanyi g'abantu nze abantu bano benzize entambula nabo be banwanirira Ssegirinya nemba nga nze NUP flag bearer wa Kawempe North nyinza kusasula ki abantu nyinza basasula ki kiki nyinza okukolera abantu kiki abantu abanwanirira ne bagamba nti Ssegirinya kadi abeere nayo mutandise mbu munzanyire ku bwongo mugenda munoonya bali abantu abali cheap temukiddangamu osi side owe Nalufeenya ne regional side owe Nalufeenya watch out era nababuulira ne magana nti wenzirirayo ekyo kyonna kibabuulirawo openire kyovala bafuna obusungu ne bantwala ekiro mu kooti esaawa 2 can you imagine saawa 2 otwalayo omuntu mu kooti I'm not up at all sobola kusirika oba munzite naye nga abantu mbabuulidde kiki ekiri ku ground ne byemukola ate n'abaana baffe baba bakutte mwebeereremu aba basajja tebalina kye basobola kuyamba okujjako kwagala okukozesa obukozesa tebalina kye basobola kukuyamba bwobanga oli mu struggle beera mu struggle kubuulira mazima bwobanga oyagala bakozesa omutwe gwo n'okkiriza bagukozese tebalina kye basobola kuyamba abo abasajja banaku ze badde mbalaba wali mbadde mbatunuulira wali ne mbatunuulira nti n'olaba akugamba ayagala okukozesa obwongo bwo ayagala okugamba kakati katukuwa ono tukusonyiwe ku ssimu ng'olengera n'emimwa gyatise n'enjala emuluma naye akugamba mbu agenda kuwa omuntu oyogere naye mbu bakuwe poliisi bondi enyambe kati sivuddeeyo nga sina maanyi gammwe nvuddeyo lw'amaanyi g'abantu nvuddeyo lw'amaanyi g'abalooya abazze ne bayimirira nange mbabuulira mazima nvuddeyo lw'ekyo kuyimirira n'amaanyi g'abantu nvuddeyo lw'abalooya
abanwaniridde nolwekyo sijja kukangibwa kati ate ndi mukambwe nnyo. Wama, thank you so much. Sendagire Abudu enamba wama yiyo nagitadde waawo eri pinned down kanjikuwe Sendagire. Nolwekyo munnange embeera bwetyo bwebadde abasajja abo nembasimatuka kati olw'ennugu olw'okubanga banninako obusungu tobulabanga babadde baagala badde mbankwatirawo mu kooti wennyini nga bakanyimbula baddemu bankwate naye munnange basanze ttiimu yange naye eristede bwe mbanga nyina fayiro ey'okubiri nga ye mukyogera nti mulina fayiro ey'okubiri omusawo gwe najja munsamoninge nyina offisi ku sitewolo muweereze samanizi nja kujja mu kooti mu mirembe ne lwaki omuntu omugwira bugwizi lwaki omuntu omukwatanga omubbi ne muntulugunya ne munsambasamba ne munninyalinnya ne ngenda mu pulizoni lwammwe omuntu alina omusango lwaki omukwatanga omubbi lwaki munkwatanga omubbi munsambye munninyerinye muntulugunyiza munkoze buli kintu kyonna ndi munyiivu nnyo Seggirinya ku mulundi guno sikolanga kola yivu nga ndi munyiivu nga olunaku olwaleero ndi munyiivu Seggirinya nti omuntu alina office kabe mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu alina office bwe mba mwina kye mwagala ajja nnyonnyole mumusamoninge enamba ereeta mannya Kasaga John Bosco Katumba enamba ereeta mannya Kasaga John Bosco mumusamoninge mumuyite munange wakoze kino jangu wennyonnyoleko nkwate samanize mumpadde ne baloya bange nzije nabo neno ogwira omuntu ngalinga bbye mbabuli amazima kumakyadde bandeeta mu kooti wonna bwe tuyisa abantu badde bamanyi nti ono bwaba teyasse muntu yabbye kumanyi okuleeta omusajja bandeetedde ku mpingu bwe bati nempulanga amaziga gaagala kumpitamu nenga nti naye eno ye struggle gye tuyitamu bujja kukyenkya bino nga tubyogerako nga lufumo bijja kukyenkya bino nga tebiriiwo nga Uganda ekyuse nga Uganda ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu mbabuulira mazima tewali kitasoboka bino byonna bye tuyitamu nze mmanyi Seggirinya byakaseera buseera but with the time mbabuulira mazima with the time Katonda ono atali anguzi Katonda ono awa people power nabaga Katonda awa people power teyebaka mbazibuulira mazima tujja kuwangula because mukama waffe atukulembedde mu struggle ali determined naffe bakulembedde mu struggle tuli determined tujja kuwangula mbabuulira mazima nolwekyo nebaza bambi mwenna abayimiridde nange mwebali nnyo mwebalire ddala social media fraternity thank you so much mwebali kuyimirira nange mwebali kunnwanirira mwebali kumbeereramu mu kaseera kembaddemu ak'okutulugunyizibwa mu kaseera kembaddemu nga embeera sinnungi ne muyimirira nange bambi mwebali nnyo mwebalire ddala saba Katonda abasasule mu musera abantu ba social media thank you so much mutaddewo pressure mutaddewo tabo nenwanirirwa media houses zonna nga sisosodde bambi mwebali nnyo mwebalire ddala ate ntuusa okusasira kwange eri abo abafiiriddwako abantu baabwe gavumenti eno beyakubye amasasi in broad daylight ng'enseeraba era mbanga munyongerako fayiro mujongereko abo abantu battiddwa gavumenti eno ye Uganda yeyabasse omuntu atalina mundu omuntu atalina kasaali omuntu atalina jjambiya omuntu atalina jjinja lwaki omukuba essasi omuntu alina mundu goyinza okugamba nti kamukonfrontinge ne mundu naye omuntu atalina jjinja bambi famire zafiiriddwako abantu bammwe ekibi nnyo mbeera eyo yansanze mu kkomera ebugembe nga nange mwendi omwo nebanga Seggirinya abantu bambi bafudde enaku nennuma naku nenkwata bambi sobi kitalo nnyo kitalo ddala tusaba emyoyo gy'abagenzi Omukama Katonda agiramuze kisa bwe tunaba twambadde engule abo bamu ku bazira baffe betujja ogenda tuteekeko ebimuli betujja ogenda tukyalire famire zaabwe tevula nabagamba Seggirinya njagala okola omukeya center lwaki njagala nnyo okukola omukeya center tikati abo abafiiriddwa abantu baabwe babadde balina zi families ze balabirira badde balina abaana kati Seggirinya nga nkwata abaana abo families ezo zibalese ngamba twala wali mu omukeya center yaffe nga tubalabirira bambi era bwe naba nteredde bulungi family ezo zonna buli family yonna ngenda kuginoonya ng'enkola yaffe Seggirinya bwe zeetambula ngenda kuginoonya tulabe nga tuyimira ne families ezo twongere okubagumya akaseera kana akazibuke balimu babe bagumu Katonda bwa yawa era yajjawo gavumenti olwokuba nti yagala kubeera mu ntebe ebyo byetandise okukola
byetandise okukola omuntu atalina mundu kyekimuluma Sseggirinya olaba confronting bwoti omuntu atalina mundu olwo omuntu alina mundu ng'akedde ng'agirina bw'ati oyinza mu confronting otya naye omuntu atalina emikono emyerere waliwo omukazi gwe bakuba amasasi omukazi asavinga emmere yali akutte puleeti bw'ati asala kkubo amaze okuwa abakiraya nti emmere asala kkubo azzayo masuwaani ewa bosi we ne ssente ze bamusasudde ne mukuba essasi wano kubbiri bangambye bakubye omubazi essasi kubbiri that's my area of jurisdiction ya Kawempe North nze ntwalawo ne bakuba omwana waffe essasi n'afa can you imagine nolwekyo ngenda kukola enteekateeka okulanga families ezo tugenda zikyalirako mpola bambi tuyimidde nabo mu kaseera kanako obuzibu ke tulimu ate manyi balesa abaana abato nja kukola ekisoboka okulanga tubanoonyeza bu basali zibasome with time nga twambadde engule nga Robert Kyagulanyi Ssentamu afuuse president w'eggwanga Uganda mbabuulira ffe tugenda kubeeranga mu M7 yalwanira eruweero naye amazima gakana mugulu abantu beruweero yabeerabira abafiirwa abantu baabwe abafiirwa ente zaabwe abafiirwa ensolo zaabwe ffe government ya M7 yatugumbudde abantu aba bafudde because bebali answerable ku muntu mbabulira mazima era kitugenda okukola families zaabwe tugenda zikyalira ku mumanyi Sseggirinya bwe manjogedde ekintu ekitegeeza era nkisimba kamanyo mbagambye mu kaduukulu gye nabadde ndeseeyo abasibe 14 era abo abasibe 14 ngenda balwanira nabo bafulume namba yaabwe ngifunye list yaabwe ngifunye amanya gonna ngafunye tugenda balwanira nabo baveeyo era bwe mbadde eri mu kaduukulu ne banga Sseggirinya muno naffe tutuleka wano nga bw'ofulumye naffe tulwanire tufulume bambi abasibe mwenna abali mu kkomera eri Bugembe abakwatiddwa mu bintu bino ebya struggle yaffe ey'okulaba nga twambala engule sinza baleka mu kkomera kuba nvuddeyo abamu nga bakaaba kale Sseggirinya gw'obadde otugumya kati nange nga bwe nali nalufeenya nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu aŋŋumya munange era kyekibadde nange Bugembe nga bambi abaana abakwatibwa mbagumya nebagamba mugume tewali kitaggwa ate bwe nfuluma wano namwe sigenda balekerera listi yaabwe nzize nayo era maze ogikwasa balooya kyengenda okukola Sseggirinya kwe kulanga tukola follow up abaana abo bonna babe nga bafuluma bangambye ekirinnya naye wali abaana baffe kinakyo tugenda kikolako kulanga abaana abo abali ekirinnya bafuluma bave mu kaduukulu kubanga bakwatibwa bwereere misango gye babateekako misango gyonna mipaatike miyiyeyiye nolwekyo enteekateeka Sseggirinya mu ekyo mumanyi era mbagambye abaana bonzoke mulaba nfulumye nammwe mugenda fuluma era process y'abaana baffe bonna bali mu kaduukulu kulanga bava mu kkomera tuli mugikolako nga NUP tulina enkola etali mu bantu balala mbabulya mazima kino ekintu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yakitusigamu ate tukitambuliddemu ebbanga ffe tetuleka muntu mu kaduukulu mukiwulya tetuleka muntu mu kaduukulu ekyo NUP ffe kaffe tukirina tetuleka muntu mu kaduukulu era ne bali abapolisi y'Ebugembe abakomera y'Ebugembe bange kale katulabe ne mbagamba Sseggirinya mu ndaba wano abo abaana tugenda kulwana bafulume era mujja kulaba ngamba jjeyo bonna mbabulira mazima kansabe Katonda natuwebulamu bokka kuba process tugitandiseeko olwaleero paka abaana bafaabo nga bavuddeyo bambi baddeyo mbenganda zaabwe kubanga tebalina musango kati mulimu omuvubuka omu olw'omuvubuka omu kandeteka bambi waliwo omuvubuka omu bamuyita Mutesi bambi angambye Mr. Update naleka mukyala wange ng'agenda kuzaala ali lubuto agenda kuzaala mwezi guno gwe tulimu ng'ennaku z'omwezi ndowooza angambye 3 naku z'omwezi 3 guno omwezi agenda kuzaala nyamba okwasaganya Sseggirinya ate si oba omugulira ku bugoye bw'omwana oba on'omuntu alira mu ddwaliro azaale ne mugaate weeraliikirira muganda wange ekyo ngenda kukikolako era oyo nvuddeyo nga ngambye nti bwonkolera ekyo n'obusibe tebujja kunyiga kuba mbadde wano mu kkomera saamulekera yadde 10 saamulekera yadde obugoye budde bwonna olubuto asumulukuka ne mugamba ntotya ekyo ngenda kukikwasaganya era bwe nfulumya akaduukulu nga Sseggirinya ndi mu mbeera mbi ng'essimu zange baaziwamba mbadde nyina emitwalo 5 ejo nagisigaza nagikuuma ku nsawo nensoka nemperezaako mukyala we emitwalo 3 nemugaa nti mama w'abaana sente ezo nze nzikuwadde baawo mbadde naye mukomera naye zikuyambe bambi omwana ono bamukwatidde Bugembe gye bamukwatidde bamukwata awanise omukono bw'ati agamba nti fuli Kyagulanyi kuwanika kuwanisibwa ati mukono nga talina kyakutte kyonna bambi ne bamusiba ne mbaweereza emitwalo 3 era omukazi angambye n'enjala ebadde egenda kunzitira mu nyumba ali lubuto talina kyakulya ekyo ne mba nga nkikwasaganyizza omwana omulala bamuyita Talemwa Samweri Basereka oyo naye noza bambi mulengera Talemwa Samweri Basereka naye ampadde famire ye one bamukutte nga talina buyambi bwonna ennyumba mpangise biki era naye mugambye totya ngenda kukikwasaganya so ensonga zonna
zonna ngena kubeera nga nzikwasaganya mpola abaana abo mbadde nabo mukomera nga bwe mbagumya nabo bwe bangumya era mbasuubiza ne mbagamba nja bikwasaganya mu NUP government oba mu NUP fraternity nze minister wa disaster prepared means ensonga ezo nja zikwasaganya ne asinze okunkabya amaziga ye mwana ono yasinze okunkabya amaziga angambye Segirinya kyala wange bambi asomera okukanga 3 nyamba buyambi era ekyo nenkitandika kuba mmanyi Segirinya enkola yange ngaye mumanyi enkola yange so embeera bweto bweri katusabe ne bana abaana baffe abali 14 abali mu komera eriye Bugembe tubenga tubajjayo mu ward 1 mulimu abaana 7 ne ward 2 mulimu abaana 7 be bana 14 Bugembe ina ward 2 ina ward 1 ne ward 2 kati nze mbadde mu ward 1 mulimu abaana 10 mulimu 7 ne mulimu 7 era abaana butugenda Rwanda bambi baveyo kati waliwo omulala gwe twali ne mu kadukulukamu twali ne mu kadukulukamu akena Rufenya nze naye actually ngaera yali mu kadukulukamu ne Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu omwana oyo bamuyita Yigoba Samueli omwana oyo bamukwata ne bamukuba yena ajudde binubule byonna ajudde binubule yonna era kati onenjagala kola ekisoboka ndabenga njogeraganya ne n'abakwatibwako bambi abenga asobola ofuna medication okulabanga asobola okubeera nga aterera nupu agambye Segirinya ngena kusindikira emitwalo 5 bambi we bali nnyo bali eddala era oboze sindise mba nkwasaganya ne family bambi tubenga tusobola okubeera nga abaana abo tubayambako mbadde nabo mukomera sisobola kubalekamu nga atenze Segirinya nvuddeyo ba abatulwanyisa bajja kikozesa ng'ekyokulwanyisa abakulu bwe bavaayo nga balekayo abato ate nga Segirinya eyo sinkola yange nupu thank you so much enamba yeyo eri 0708955594 limanya Gabosco Kasagga